Yes, utevu nkwaniza ku Fadi TV ujina kusaba subscribing ate liking video no commenting ate sharing video bagita Fadi TV uji subscribe nsonga zalema namakula ne Eddie Kenzo jiko nako regulo Eddie Kenzo kosa ne mwala we Maya bayagaliza musajja mukuru Dr. Amza amazalibwa amalungi ku mukuto gwa Facebook wali manya simazalibwa amalungi bana amazalibwa gamberedde ki olunaku lwa batato olulungi happy Father's Day bajagaliza Dr. Amza olunaku lwa kosagulu ya olunaku lwa kosagulu olunaku lwa liba Sunday yabadde Father's Day era nga Eddie Kenzo kosane mwala we Maya Musoza bayagaliza Dr. Amza bino bimu ku bifaananyi bya Eddie Kenzo ne Rema Namakula edda nga omukwano gukyali wamu bambi nga bakyayagalana ebyensuso kosa n'obwana bwabwe laavu yali y'amaanyi nnyo kosa n'eddiini bambi eddiini yali y'amaanyi nnyo mu famire eno ndozo olengera Eddie Kenzo n'entalabuusi Rema Namakula ndozo omulengera yeebikiridde kawala kaabwe kalengera keebikiridde akakaaya kwegamba bambi eddiini yali y'amaanyi nnyo essanyu lyali lingi nnyo mu famire ya Eddie Kenzo kosa Rema Namakula omukwano gwali gw'amaanyi nnyo naye essaawa zino baaba buli omu ayogerera munne ebisongovu jjukira Eddie Kenzo yali alina gye yadde apafominga yasinzireyo n'ayangira Rema Namakula kosa ne Dr. Amza n'agamba nti okuva lwe yawukana ne Rema Namakula kati abakyala abakyusanga ngoye kati abakyala ayina bayitirivu naye ng'ate edda bwe baabeeranga bonna ate waabeerangawo buzibu bwonna naye okuva lwe baayawukana buli omu ayogerera munne amafuukuule naye nga bambi omukwano gwali gw'amaanyi nnyo Leo naku olwaleero abaana bakedde okusaasanya ebifaananyi bya Rema Namakula ne Eddie Kenzo edda nga bakyali wamu ne bagamba neeraba laavu yali wakati w'ababiri abaagalana bano laba omukwano gwali ogw'amaanyi laba okwagala okwali mu famire eno laba omuhabbati ogwali wakati wa Eddie Kenzo ne Rema Namakula naye essaawa zino buli omu munne amulabanga mulabe buli omu munne amwogerera bisongovu buli omu munne amulabanga mutujju ne kiraga nti omukwano guba wakati w'abantu laavu ebaawo n'ebiseera ebisinga abantu nga baawukanye ebiseera ebisinga buli omu kiba kizibu okubanga awamu kale kiba kizibu okubanga buli omu awamu n'ekitiibwa oba kale okumwagaliza ebirungi kuba eri abamu ate nga wabeera yawukanye ne munne aba ayagaladdemu okumusisinkana ng'ali bubi nnyo wabula batiimu Eddie Kenzo bategeeza nti Dr. Amza kosa Rema Namakula bali mu nnyumba ya Eddie Kenzo gye beeyagaliramu abasinga bategeeza nti gundi Dr. Amza talina kyakoleddewo Rema Namakula n'akamu okuleka okweyagalira mu nnyumba Eddie Kenzo gye yabaalekera n'ennyumba mbwe balemye okuzimba lwakuba kisinga nti neebuuza Rema Namakula alina ennyumba mmeka talina ennyumba bbiri mbadde ya Eddie Kenzo yagivaamu n'agenda mu ye gye yeezimbira anyway simanyi kigenda mu maaso naye nga essaawa zino ku social media wali ekisinza okutambulatambula ekitulendinga ku gulawundi kyakulangira Dr. Amza ne Rema Namakula nti bali mu kweyagalira mu nnyumba ya Eddie Kenzo nga bolengera ekifaananyi ekyemabega ekifaananyi ky'omulyango gw'ennyumba kiraga nti ennyumba Eddie Kenzo kyali yawa Rema Namakula naye simanyi oba kati essaawa zino Rema Namakula ne Dr. Amza era gye bakyabeeramu mbadde mmanyi Rema Namakula azimba ennyumba endala ng'ogyeko eya Kenzo gyemu kuba Kenzo kituufu yali yawa Rema Namakula ennyumba yali yagimuwa kyo kituufu yali yagimuwa naye alisinga okuneewuunyisa Rema Namakula oba gwali mwaka gwa 2019 iziti 2019 alina ennyumba gye yalaga ennyumba gye yali yeezimbidde Rema Namakula nze bulijjo mmanyi ennyumba gye babeeramu ne Dr. Amza kyokka ate essaawa zino waliwo amawulire agatambulatambula nti gundi Rema Namakula ne Dr. Amza ennyumba gye balimu y'ennyumba ya Kenzo gye yali yawa Rema Namakula ate nga Rema Namakula yavaayo n'agamba nti yazimba ennyumba era yagimala era nti gye balimu kati ne Dr. Amza kwegamba bitabula nali sabawo buzibu Rema Namakula baba ne Dr. Amza nga ennyumba gye babeeramu ennyumba kati yavuka ya Rema Namakula sabawo buzibu bwonna sigamba nti ya Eddie Kenzo nti oba Eddie Kenzo yali yagimuwa nedda yali yagimuwanga agiwa mukyala we mukyala we maama w'abaana be kakati abasinga ba social media endows nga obamanyi abasinga batabuse obutabuzi ne batabukira Rema Namakula ne Dr. Amza abatiimu Eddie Kenzo abatiimu Rema abatiimu Eddie Kenzo be batabukidde Dr. Amza ne Rema Namakula nga bategeeza nti bannaye muli mu kweyagalira mu nnyumba ya munnammwe mugiveemu mango mugiveemu Rema Namakula muyige okukola ne Dr. Amza musajja kyoyo gwe wafumbirwa musajja kyoyo gwe wafumbirwa abasinga bagambye musajja kyoyo gwe wawasa abasinga bagamba mbu Rema Namakula mbu ye yawasa Dr. Amza ne bannange social media endows mwabaaki abasinga bategeeza nti Rema Namakula ne Dr. Amza tebalina kimu kibalagawo kibakoze kibikoleddewo
batiimu Eddie Kenzo bwe bagamba tebalina kye beekoleddewo okuva lwe bafuuka abaagalana mu butongole. Tebalina kintu kye balagawo kye bakozeewo emyaka gye baakamala bonna ne Dr. Amuza. Kuba n'ennyumba babeera mu ya Eddie Kenzo gye yali yawa Rema Namakula. Era bano abamu bategeeza ne bagamba nti Rema Namakula okuva lwe yava wa Eddie Kenzo mbu agenda kuggwa mbu n'ekirala tajja kubaako kyeyongera kuba Eddie Kenzo naye baali beemanyi ennaku nga buli omu amanyi munne kuba bonna baali baamulekwa. Naye kati kuba lyagende wa Dr. Amuza, Dr. Amuza talina pulaani era talina kyagenda kumukolera ky'amakulu. Abasinga bo bwe bagambye ba social media indoors bo balaba nga Rema Namakula ne Dr. Amuza tewali pulaani. Jjukira okuva Rema Namakula we yava wa Eddie Kenzo abasinga tekyabasanyusa era abasinga bakyawanda muliro okuva mwaka gwe yavaayo. Kuba Rema Namakula oba yava wa Kenzo mu 2019 oba 2018 we baayawukanya 2018 bwe baayawukanya ebiseera ebyo n'ayimba n'akayimba Siri Muyembe. Abasinga ne bagamba Rema Namakula okuva wa Kenzo. Abasinga ne beeyawuzamu ne bagamba nze ndi ttiimu Eddie Kenzo. Aba ne bagamba bali ttiimu Rema Namakula agende yonna gy'abaalaze. Oluvannyuma yabakubirawo Dr. Amuza. Abasinga ne beekanga emitima ne gibakubagana. Abasinga ne batandika okulangira Dr. Amuza. Abasinga ne bagamba Rema Namakula ava ate wa Eddie Kenzo. Abasinga ne bamukolimira ne bagamba Rema Namakula ojja kudde wa Eddie Kenzo. Naye ebbanga lyamazeeyo bakyaliyo ne Dr. Amuza we taddanga wa Kenzo. Nekiraga nti ebikolimo byabwe bye baakolima tebirina kye byakola wadde n'ekimu naye nga munaye byo kusadiya Eddie Kenzo Rema Namakula kw'ossa ne Dr. Amuza.